Nzenfa chenjoyo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muka yo mgama mtabagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy Oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Tabimani. Okay. So thanks for hosting Eddy Kenzo. This is Mama. Nyina no mwana omulenzi abantu bamanyi mbu nyina bawala bokka. Omuntu mwe mwava mudano omulenzi. Naye sibyo. Eddy Kenzo okuvaayo n'ategeeza eggwanga nga waatalina baana be tubadde tumanyi Amal wamu ne Maya mbu alinayoko n'abaana abalala mu abo abaana abalala balina mbu alinamu n'omwana omulenzi ng'abantu bulijjo babadde nga boogera bannange Kenzo alina abaana bawala bokka. Nedda, Eddy Kenzo talina baana bawala bokka ate talina baana babiri bokka. Eddy Kenzo avuddeyo okwogera ku nsonga zino ku bibuuzo ebadde bimubuuzibwa naddala ku mukyala oba ali singo oba tali singo, oba ku Lydia Jasmine ne Karo Nantonga ebadde nga biyitanga mawulire ayagala kaani, ddala kituufu ayagala Lydia Jasmine, ddala kituufu ayagala Karo Nantongo. Ebyo byonna Eddy Kenzo asobodde okubeera nga clarifying ensonga ezo n'addamu ebibuuzo ebyo naddala okukiriyalinga amatu g'abantu ku nsonga zonna ezibadde zitambula. Naye kisinza okubeera nga kikwata abantu ensonga ey'okubeera nga Eddy Kenzo avudde mu lwatu n'ategeeza mbu ye ng'omuntu tali singo, nedda alinayo omukyala. Mu kubeera nga alinayo omukyala alinayo n'omwana, actually alinayo abaana. Mu kubeera nga alinayo abaana, mu abo abaana mulimu n'abalenzi. Naye ensonga ya mukyala we, ensonga y'omwana we togenda kubeera nga ogiwulirako mu mawulire, togenda laba mukyala we mawulire, togenda laba Eddy Kenzo na mwana we omulenzi, togenda kulaba Eddy Kenzo ng'apostinze kintu kyonna ekikwasaganya ne family ye gy'alina. Gwe kyona okumanya kiri kimu ti Eddy Kenzo alina family, alina omwana atali omu oba abaana, oba alina omwana omulenzi oba alina abaana, then ogatteko na bano eno redde abajja mu media. Abajja mu media talina ngeri asobola kubeera nga abajja mu media, kubanga Maya tumumanyi bulungi, Maya tumumanyi bulungi nnyo, ne wobeera ng'otambula n'omulabe eyo osobola mu recognizinga. Naye advantage eriwo kuba neno abasigadde bo togenda beera ng'obasanga mu media. Ku mukyala we gwe yafuna togenda beera ng'omusanga mu media oba okutegeera nti nayo ono mukyala wa Eddy Kenzo. Ensonga eyo agikumye okubeera ng'eri secret oba ya family affairs yazijja mu media. Kambi kutereko byonna bino solo okubeera ng'ojaba interview Eddy Kenzo gye yakoze. On top of that nkuteeko ne Rema Namakula nga clarifying ku nsonga y'emu ya Lydia Jasmine gwe bagamba mbu beyagala ne Eddy Kenzo, ate ne bagamba Lydia Jasmine tebakwasagana na Rema Namakula n'ebisigadde ng'ebyo. Rema Namakula ebyo byonna yabikiriyalinga dda ku press conference ye n'ategeeza eggwanga mu tewali kakwate, tewali bad feeling, tewali kibi kyonna kyayagaliza Lydia Jasmine. Ye ne Lydia Jasmine bali good, bali okay, okujjako ng'ensonga eri eno wa Lydia Jasmine. Byonna kambi kuteeko wano ku SMX Media solo okubeera ng'obirabira. Naye nga sinabira nga mbikuteeko kujjukiza nti ennaku z'omwezi 14 February tugenda beera ku Kingdom Kampala ku hotel, si ku hotel, ku Kingdom Kampala wa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Victor's mu Love Legend concert. Kyokka ate nga first match tugenda beera mwana mwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine mu concert ye gy'atumye first born concert. Mwenna mubeere musobole okubeera nga mubasupporting. Kibuuzo abuuzizza ekituufu ku Lydia ne Karo agenda kuwasaako ani? Ne abo nno nabo balina okuva ne boogera, si bakazi bange tebatera kuva ne babyogerako. Ndowooza bagende kive mu ggwe. Bambi si bakazi bange, si bakazi bange. Balinde owo gw'oyagala? No. By the way, nze lwakuba ebintu nze kati omanyi bw'ofuna ebizibu oyiga engeri gye bakwatamu ebimu. Bw'ofuna ebizibu okufuna ekizibu si kizibu, naye kyoyiga mu kizibu bw'oba toyizeemu we wali obuzibu awo. Nze challenges ze nafuna nayigamu. Bwe nayigamu ebimu ku bye nayiga kwe kujja ebintu bya famire zange mu mawulire. Era nze sijja kulimba nti ndi singo, siri. Ndowooza ate n'abaana sirina Amaalu na Maya bokka. Naye kati ebyo byange bya famire. Osegedde. So abantu baleme kubeereyo nga nagamba kati famire njijje mu mawulire nze ntambula byange. Kubanga nayiga bw'otayiga
tokula byonna bivaako ebyokugamba nti naate public ebeere ng'eyingira mu bintu bya family kubanga buli muntu aba n'opinion ye naye nze neesanganga noozanga omwana wange Maya n'agenda ku ssomero oba amaalu ng'abaana bonna bamumanyi ku ssomero ne bamukuŋŋaanirako bwayingira mu kirasi ne bamukuŋŋaanirako pasita naye ng'obwa sita tamanyi na gye yabuuja tamanyi kyekitegeeza obudde bwe yandifunye concentrating asome bali mububuuza bino bamubuuza ku bayimbi bamubuuza ku ki bamubuuza ku music kati ekyo nakyo nenkiyigamu neŋŋamba ekitegeeza omwana yetagana aba n'obulamu bwe obuli private kuba bino ebyamwe takola ki tabimanyi so thanks for hosting Eddy Kenzo. This is Mama. Nyina n'omwana omulenzi abantu bamanyi mbu nyina abawala bokka. Omuntu mwe mwavaamu ddala omulenzi. Naye sibyogerako. Thank you, Eddy. At least ekyo kibagambe. Lydia ne Carol tekuli mu kyalo. Ndowooza muwulidde. Kati ono agambye nti thank you for hosting Eddy Kenzo. Ebyaddala musuuza greetings from Buddu. Tukwagala gwe mukumunyenyeza ffe then angambye nti owekkobe nudity mwana wange walabako eyo empale yange dadi nalina dadi nalina omulaga ku kisambi. It was an intimate photo shoot. Nga bw'omanyi abakyala mbagamba oba n'omwami wo tayo buli busomino bukibiki nange wano tojja kulaba kisambi kyange naye mba n'omwami wange kabeera eno kasiriiti nkongerako eno buli kitundu kiba kyeyawudde kiti so it was an intimate photo shoot. Sirina buzibu na Jasmine era bw'obuze wange bw'oba omufunye personally osobola n'omubuuza. I even call her ku ssimu ekyo omusanga ng'eyo osobola omubuuza kiddala kituufu yatugambye bamuma mwogera ne ku ssimu. You can't even tell her. Ask her. Naye just mubaamu embeera ebintu byemwagala okuteekawo mwenga mmwe kwaba ebibakolera ebirungi tebinyuma naye lwemasooka otubulireko nga okirese n'omuliro ogwo era nga nawe bwomumanya nti ekirungi ekitaliimu nnyo keyosi tekinyuma. Naye siina buzibu ate si nti bambi tewaliwo mbeera yonna eri intended okunyigiriza omulala. Concert muzirabe nnyo ezirine ku nnaku ezimu ng'onaategese eno oli naategeka eri ate buli omu naabeera successful. Kati nze owe weekend namba munnange wange ate oba okisusizzaamu naye nga tewali bad faith